So nkomyewo ne part to ba dearest bange abalungi era nga mweno part abaana bazze nate okubanga boogerako eri abantu, boogerako eri abagole baffe, bongedde nate okutubuulira bye balabye mu lugendo lw'abazadde baabwe olw'emyaka 37. Nabo bagambye nti ebyo bye balabye bazadde baabwe nga bakola nabo bye baasitula ne babanga batwala mu bufumbo bwabwe, era nga bano bawadde obujulizi ne bagamba nti olw'okuba baakopa bazadde baabwe nabo biri kutambulira ddala bulungi, ne bagamba tebejjusa, ne bagamba nti nabo balabye ekitangaala, balabye omukisa, balabye ebirungi kubanga amaka gaabwe bagateeka ku musingi ogwa Mukama Katonda. Bano nno beewaddeyo nate okubanga batwala bazadde baabwe mu honeymoon. Ekya honeymoon munayi kibadde tekiri ku budget. Naye mukwano abaana bagambye badadde alina okuwummula, mami alina okuwummula, bakola nnyo. Bano bamulaba babeere waka katono ku kanisa gye basinga okubeera kubanga munange balina okuweereza Mukama. So n'olw'ensonga eyo tulina batwala bawummuleko, bagende nabo bawumuze ku birowoozo, era nga bano basuubiza okubanga batwala bazadde baabwe out. Wano no wennyini nzikiriza mbeere nga nkuwa ku speeches z'abaana bonna boogedde era ne bongera okwebaza bazadde baabwe. Kambakuwe nawe obeere nga obeewulirirako. It's life in Christ. Ebigambo ebiri mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri ebigambo naye mmwe muli bbaluwa ewandiikiddwa ku mitima gyaffe abantu gye basoma era gye bategeera. Babongere engalo ez'ekitiibwa. Very wonderful. Muli bbaluwa ewandiikiddwa ku mitima gyaffe abantu gye basoma ate gye bategeera. Kwegaba obujulizi bwammwe bulabika, si bwa bigambo bingi, muwogera nga ne biwogera birabika, naffe ne tubayigirako. Haleluya. Oye bw'oba mpaamu n'ensooka mbasumba mukko wano. Munzikirize omukolo guno tugufuula ogw'ekitiibwa. Tuli mu Uganda, bano bazzukulu ba Nambi, ffenna tuyimirire tufune oluyimba lw'eggwanga, tufune ekitiibwa kya Buganda. Reverend Subugo obadde nnyo mu ttiimu beegayirize ojja otuwe essaala kubanga ogenda kakunnyambangako okwegayirira nga bitabuse. Nolwekyo ffenna selekita oluyimba lw'eggwanga, ekitiibwa kya Buganda. Katonda kitaffe omuli twagala okusiima n'okwebaza olw'olunaku lwaleero ku lw'abakadde baffe nga tujjukira emyaka 37 gy'obajje. Weebale olw'obulokozi, weebale olw'ezzadde ery'obawadde, weebale olw'abako, weebale bakaabaana, abazzukulu, bannakabirye ne bannakasatwe. Weebale omulimu gwonna gw'obakozesezza mu nsi yonna nga bakuweereza, nga basimbula, nga bazikiriza era nga bookya, nga basimba obulungi n'amaanyi go n'okuteesaako n'ensi yo okusumululwa okuva mu maanyi gonna ag'ekisikiza n'ekibi. Kyetuva tukwebaza Omwoyo Omutukuvu abamaamidde n'obawanga ekigambo ekya buli lunaku ne bayimiriranga n'okujuliranga erinnya lyo. Kaakano Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza ku mukolo guno gwonna omaamire na buli kintu kyonna ekigenda okukolebwa. Omwoyo ofuge, onyweze, otukuze era otukkirize nga bwe kyali luli emyaka 37 omuzaanawo bwe yali ng'agattibwa n'omwana wo Tom, ye yali mu mwoyo n'ayogera nti limata sharamata shokotoreba limatoriboyo. Kituukiridde olwaleero omaamire buli kye tugenda okulya, tugenda okunywa kitukuzibwe, kirongoosebwe mu linnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ngebo ne banyabo abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Kugwe andaba omulundi ogusooka, nze mbaka ow'Ennansana municipality mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Zambaali Bulasiyo Mukasa. Embaga eno ya kitiibwa eya taata ne maama, kyova olaba naffe abagikoze tuli babitiibwa. Tukikubire mu ngalo ez'ekitiibwa. Kati engalo tuzikube nga twebaza Katonda olwa taata ne maama bamu Mugerwa. Twagala okubeebalizaako Katonda. Maama nkwebalizaako Katonda. Ate gwe taata Tom simanyi bwe nyiza kugamba. Kubanga onfaanana nnyo, simanyi osobola okukola DNA onfaanana. Onyumya emboozi nendaba nga tufaanagana. Naye buli lw'embeera awo ndabira ddala nga tufaanagana nnyo. Mbadde ngamba bano nti kutunuddeko n'enzijukira ebigambo bya Malaki essula 2:11 nti Katonda anaaba mu jjuliro ery'omukazi obuvubuka bugootakwenya
Mukama yeebala okukuuma ne Maama Justin. Bakwongere engalo ez'ekitiibwa. Byonna bye tukola mu nsi bwe tumala okuyingira mu bufumbo obutukuvu, essaana gye tusinga okwegayirira Katonda ye Katonda okutuwa abaana mu bufumbo bwaffe. Bangambye we shall start with the most important speeches, then ng'ate bwe tugenda ewalala. Tugenda kuyita abaana batubuuzeeko, babeeko ne beboogera. Sijja kuba limitinga abaana kubanga guno mukolo gwammwe, naye nammwe munaalaba ebigenda mu maaso. Kwatwagala tugyewo speech bangambye 2 ku 3 ate tulye. Bannange ab'ebyokulya bali mu kuteekateeka. Abaana bangi wano bidda babaŋŋamba, naye mmwe muneerondamu nga bwe munaakola. Michael, Moses, Solomon, Tom, Dan, Amos, Tendo, Sarah, Flavia, Aida, name it. N'abalala munaakola nga bwe munaakola. Music ng'aleeta abaana boogereko. So awo ku music nga nange mba nyingirawo mumanyi bulungi so mugana kaseera abaana bagenda kubanga boogerako naffe batubuulire olugendo lwa daddy ne mami olw'emyaka 37 bo balulabye batya, bo bayizeemu ki, biki bye bagenda okukola okubanga nabo bayigiriza nate be bazadde okubanga bakola ekintu kyekimu. Era wano wenyini nzikiriza mbeere nga nkuzaayo ka clip obeere nga onyumirwa speeches z'abaana. Katonda akunjagalire sigala ng'olaba. Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama tumukubireko engalo. Amannya agange abatamanyi nze Mugerwa Michael era mukulu w'abano bonna. Tubadde twegayaamu wana ani ayogera ko bo nti gwoba otukiikirira. Let me do my best. Ndoza kamba introducing on my immediate left ye Flavia Namuli mukyala Senkatuuka. Aliwo n'omwami we mwami Senkatuuka oye mwami. Ku side yange ya ddyo ye mwami Solomon balaba abadde amanyi ngenda kuyitira sijja kuyitira. Ne mukyala we yes Masombira. Next is Madam Hadija, mukyala Aida. Okay. And then Tendo Katende. Mwami Katende wali tannaba kujja naye waali yali mu mix. Oye ye Mugalanda ye muto yakyali Omugalanda weba addako ye Sarah, Pastor Sarah Luwera. Then Amusalu Dan twamuyitanga kiti kya mwogo simanyi bali kyali. Dan, Pastor Dan. And then last mukyala Dan Nalongo. And then last but not least Pastor Kasiye. Abataliiwo ate nga weebali kantandikira ataliiwo nga tewaali ye Amos simanyi gyabulidde. Amos mukyala Amos naye namulabyeko yeekwese wuuli. And then waliwo Thomas waali naye taliiwo. Okay? Ali mu byuma. Okay. Mukyala Thomas ali wano. Then waliyo omulala mwami Kawooya waali bataliiwo.
ayimirireko tumulabe yekwese simanyi lwaki sayisokola nozabibu sofa tusuubirayo abalala omukyalo wange wasigaddeyo omu ataasobodde kimeekinga ali e London ye Stella Nagawa Mugerwa mukama mulungi incidentally emyaka 37 fe tugirabanga nambalaze omukyalo wange Kabejja Barbara Mugerwa emyaka 37 girabikanga gya jojojuzi jo fortunately nze naliwo naye saali ku mbaga nali ku ssomero naye emyaka gitambudde mangu mukama abazadde baffe blessings n'abaana nga wemba introducinze ate buli omu mufumbo sikiwant incidentally Solomon leero anniversary yammwe obadde tokimanyi myaka emeka 12 nange ntambuza gwa 24 ntambuza ejiri 23 mukama atublessings n'abaana naye nga fenna we have been looking up to our parents we batambulira we tugezaako naffe okutambulira temulaba nti giri 37 naffe tujja giweza ate tusingewo twebaza mukama olw'emirimu gy'abasobozesezza bano bombi okukola akoze emirimu mu bantu mu ggwanga okwetoola eggwanga lino ne mu nsi yonna naye basinze kukola mulimu mu baana baabwe ffe twebaza nnyo okubeera nti mukama yabatuwa ng'abazadde ne bweba nga nina chance okuchuzinga abazadde again I would choose them and I'm sure I'm speaking for everyone here batukoze bulungi nnyo batwagadde baagadde abaana baffe family yonna yeeyagala lwa bazadde baffe era mukama tusaba abongereyo emyaka emirala nga 45 bwekiba kisoboka waliwo abazzukulu ababeera abaliwo buli muzzukulu yimirira Benaya Eliana please stand up Flavia sorry not Flavia Namu Sarah Raymond Esther Chirabo Subi abo bebazzukulu abatono kubo abasobodde okukimeekinga engeri gyeri time nti yakusoma abalala tebasobodde kuvaayo mu masomero nishalwa
tusanyusa okulaba sweet aluwa yes abo bonna bazzukulu twebaza Mukama olw'ekiseera kino tusuubira tujja kufuna akaseera akanyuvu nammwe era Mukama ababeere. Thank you so much, Michael. Nali Mukama yebazi baba Oluganda. Mukama mulungi. Kekana akadde nange mbulire ku bagole. Nange mbakutte. Naye Mukama mulungi. Nze nange omwami wange ali wali tumaze emyaka tugenda mu 13 naye Mukama atuyambye kubanga tulina gwe abazadde baffe tutunuulira every challenge tutunda ne tugamba babiwaddemu byonna ministry obuweereza obufumbo byonna bikwati challenge nene naye bayimiridde era challenge zonna tuziraba naye ku kye bayiseemu ffe butono bwe tuyitamu naye Mukama mulungi kubanga ffenna ndowooza Tendo agenda kweza myaka ebiri ye tugenze ffenna kyemadde ngamba tweyanziza nnyo mami ne dadi otuwa ekyokulabirako tuli mufumbo olwammwe nga singa mubadde temulina bufumbo bwe mulina kati singa oba oliawo naffe singa tetuli mu bufumbo naye tulina ekyokulabirako ekyamaanyi naffe tulubirirwa nnyo okusukka ne kwa myaka 34 nga Mukama ye muweezi waffe. Kaakati ngaffe abaana naffe tugambye katutwale abagole ku honeymoon. Nkimanyi nti no obuweereza it's a lot. Tugamba ffe katubatwale ku mpaka bawummuleko. Mukama yaffe yeebazibwe. Amannya Dani Mugerwa yenze mulenzi asembayo. Kale bakyajja kale naye kati nza kale Mukama tumwebaza olwa dadi ne mami olw'emyaka gino gy'abatuusizzaako nze kyenneebaza ku dadi ne mami nti baatulaga ekifaananyi ekirungi era naalongo ngenda nenzira ewaka naŋŋamba nti bannange Mukama yampa embooko y'omusajja ne mugamba eno embooko teyandibaddewo singa si kifaananyi dadi ne mami kye bandaga ewaka kubanga ne mugamba sawulira buulizi njiri eyogera ku kanisa naye nalaba ebikolebwa ewaka laavu gye nalaba dadi ng'awa mami teyaŋŋambako nti naawe gye twali ewuwo nagamba bugambi nange ewange ino tuukayo kwegamba ekifaananyi ekyo kyandeetera okuba nange nga ŋŋamba Mukama w'olimpa owange nange ngenda kukozesa akajanja kali dadi kenda byakozesa so nebaza Mukama nti olw'ekifaananyi ekirungi era abazadde ekyo kiba kirungi nnyo n'olaga ekifaananyi nga kino kye batulaze omwana ali ekwasa birala naye oba ogukoze era nange kyekimu kyenkola nga kyeyandaga nange kyenfuba nange ewange nkole so nebaza Mukama olw'ekifaananyi ekyo nti kyatukola bulungi era ffenna tufuuse abasajja n'abakazi ba Katonda. Mukama abanjagalire.